The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Kaseera kakulya waliwo ekifo e Bulenga awo ku Prime Shopping Mall Restaurant eyitibwa Spice Island Bulenga. Bagabula ekyennyanja ky'otalyerabira. Goodsmith balina offers buli lunaku eza burgers, sandwiches, pizza, byonna ogula kimu ne bakwongeza ekyokubiri. Ate omwezi guno gwa Ramadhan bakutegekedde ffutaali erimu buli kimu ate ku bbeeyi eya wansi ddala. Jangu oloze ku kyenjawulo. Okukola order n'okubikuleetera kuba ku ssimu 0704 11 17 Abidi, Spice Island Bulenga. We treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digitalk ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi tuli mu gwakuna ate omwaka 2023 Farida Bikoberege manya gange ngenda kubanga ate mbayisaamuko mu mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo awo nno bwe naabanga maliriza omumbejja Lilian Wedane egatteko tutambuze programu yaffe nga twogera current affairs biki ebyafudde mu ggwanga wano oba ensonga ezasinze okwata akati tubeere nga ate munaye tubidebatingako wano eno nawe tujja kukusaba otekemu ideas zo suggestions zo butya gwe bwolowooza na butya bwe biyinza okugonjoolwa mu comment section awo discussion etunyumire naye nga lwo olunaku lwakusatu naye kubategeeza nti wiiki eno ene wiiki asitetuka ku Wednesday beetambudde ebeegenze soba mikwano abasetinga goals za wiiki za months endowooza nti mulina ge mutuuse tujumbire nnyo okukola kubanga nga tokoze toyina kyogenda kufuna oba toyina kyogenda kubeera so njagala okubakubiriza nnyo naddala abavubuka bannange tujumbire nnyo okukola tuleme nnyoma mirimu akalimu k'oba ofunye kakole ate kakole n'omutima gumu kubanga wooli wewakutuusa ku kirala ky'oba oyagala bw'oba oli cleaner omulimu gwe gukole bulungi beebuuze naye kirina wa wano yaani nga buli omu ayagala okulabako bw'oba oli waitress omulimu gukole bulungi ba office messengers banaye temuleeta ka attitude naddala ba receptionists mubeera ne attitude ne mubeeranga organisation zemukolera zammwe oba zaabakitammwe ne bweba yakitaawo omufiiriza bakasitoma buli lwokuba ba clients attitude etali nnungi so tubeere receptive tubeere positive nnyo olw'ensonga nti ate lwa mikwano clientele munaddala gwali mu business ba clients baabajja y'ensonga lwaki business yebeera eyimiriddewo olunaku lw'eggulo oluvanyuma omukulu Dr. Kizza Besigye olw'okumala akabanga ng'ate tali mu ggwanga we yakomawo last week n'ategeeza nti kati bannange wendi mu ggwanga era ate ndiko kale okusinziira nti yali sides eyo ne famire ye ng'agenda mu maaso n'okufuna ku bujjanjabi olw'obulwadde bwe obwali ate bumutudde mu vi naye olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'adressinga bannamawulire ng'alina ensonga zaagala okuyisaawo nno eyo ku press conference we yakoledde ne big oba a very strong political statement n'ategeeza bannayuganda bonna nti ye tali interested in any political position ne bw'anaabanga ate ye kyayagala kulwana nsi ye kubeera nga ate ensi ye eri mu mirembe kukyusa buyinza era ono omukulu yategeezezza olunaku lw'eggulo ku press conference y'emu nti bo they are ready for negotiations bwe ziba nga ate negotiations ziri mu kwogera butya bwe tukyusa obuyinza abakulu bano bava batya mu ntebe ate abantu abalala ne baddamu naye ng'ate n'agamba nti ensonga zonna eziba tezikwatagana ku ekyo bo tebali ready kubanga ate banegotiatinga naye banaabanga banegotiatinga butya bwe bakyusaamu obuyinza they are ready for negotiations era yavuddeyo n'ategeeza abantu nti nabo bagenda kubakana n'ogw'okutalagga Uganda eno yonna olw'ensonga nti ate ne abasaidi eri aba NRM abali mu gavumenti nabo batalaga ensi nga tebalina kye babagambako era n'asaitinga example ya Muhoozi n'agamba nti ne Muhoozi atambudde Uganda eno nga tagambwako era naye n'agamba nti nabo bagenda kubakana n'ogw'okutalagga Uganda eno yonna nga bali ku mobilizing abantu ng'abantu bababuulira ekituufu na butya bwe bayinza okwejja mu crisis gye tulimu era ono okweyo press conference enyini omukulu Dr. Kizza Besigye twategeddeko nti abuzaayo emyaka 3 gyokka okuweza emyaka 7 era n'atutegeeza nti mweri ebbanga nga tannaweza 70 years gavumenti yenena ejja kumuwuliramu ajja kubazoganya ng'enjogera ya leero bwegamba era n'agamba nti unless nga basazeewo ne badda mu negotiations ne bakyusa obuyinza naye ekiba si kyo bajja kumuwuliramu zino emyaka 3 gyagenda okubanga ate atannaweza 70 years naye nga omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti ye tagenda kubanga yeesimbawo ku position yonna oba tajja kwagala any political office ne babanga ate government eri mu buyinza evuddemu kati naawe ababadde bawagira Dr. Kizza Besigye olowooza kino kibalekawa tugambe nti asonge ku muntu ye gwakkiririzaamu naye n'abantu babadde bamukkiririzaamu nabo babeereko ne gwe balonda bamanye nti dokita kwasonze gye tulaga kubanga nno munnange
ebintu si birungi nnyo naddala eri abo ababadde bakkiriza mu Dr. Kizza Besigye ng'era bamulinze ku 2026 alabikeko ku ballot. Kino kitegeeza nti omukulu oyo tagenda kulabikako ku ballot. Era ndowooza twali musabye nno ndowooza asonge ku muntu omulala aba opposition mutambulira awo nti ababadde bawagira Dr. Kizza Besigye kati emmandwa ye yogerera ku muntu gimbi naye nga ye ng'omuntu tagenda kubanga ate yesimbawo in any political office. Tetumanyi what informed his decision naye nga yavuddeyo n'ategeeza abantu olunaku lw'eggulo nti ebyo byo yesi byaliko era n'agamba nti eno decision yagikoze nga ye kubanga n'abantu be baali nabo abamuli okumpi yabadde tannabagamba. So nno byebyo byabadde sides eyo mu press conference yabadde wali ku kitebe kya PFT. Awo nno tujavaayo ko minisita omubeezi w'ensonga z'ekkalamojja omukyala Agnes Nandutu ono nno yavuddeyo ne yeetwala ku CID offices, CID headquarters ne yeewaayo ayambeko poliisi okunoonyereza ku nsonga z'ekkalamojja. Ono kyategeerekese nti omukyala ono baamusamoninga omukulu Frederick Enanga spokesperson wa poliisi yatugambye nti kuva last week omukyala ono baamusamoninga okubeera nga alabikako wali ku CID headquarters naye ng'abadde yeebulaakanya nti era bwe yategeera nti abakulu bano batrackinga amasimu gaabo buli minisita ali involved mu Karamoja circus eyo omukyalo ono esimu ze nazireka ewaka n'alyoka yeekukumako ewa muganda we naye ndowooza yagenza okulaba nga okwekukuma tekugenda kumala neyejjayo neyeetwala wali ku CID headquarters era nga bwe twogerera ssaawa eno omukyalo ono ali wali Kira police station mu Kira municipality era nga bwe biba nga bigenze nga bwe twabadde tubiraba omukyalo ono yandirabikako mu kooti olunaku lwaleero n'asaba okweyimirira weewaawo bayinza okumugaana oba okumuwa bail naye nga ye yasuze mu nkomyo olunaku lw'eggulo. Omukyalo ono kigambibwa nti yafuna amabaati 2,000 kwago agreement okugenda e Kalamojja era ng'ono avunaanibwa omusango gwa misuse of office n'ate n'okubanga ate yatwala amabaati ge Kalamojja 2,000 yadde kigambibwa nti yagazzaayo naye nga amabaati 2,000 yagatwala. Ono wezageredde ssaawa 3 ez'okumakya nga ku CID headquarters yatuuseewo dda agambye bakulu bannange ensuno neereese teyalinza ate ye kumunoonya kumukwata ye ne yeetwala bulungi nnyo. Nonno minisita wa kusatu eyakwatiddwa okumunange kubanga yasooka yali omukyala owa Karamoja Affairs Mary Kitutu ate last week ne batwata State Minister wa Finance Amos Rugolobi ati nno olunaku lw'eggulo bakutte omukyala Agnes Nandutu. Naye nga police yatutegeezeza nti baggulawo 40 files ku nsonga ze Kalamojja era nga ku 45 zo tubanga twakalabako abantu basatu kitegeeza nti 37 be babulayo era ne bategeeza nti buli omu ali involved mu Kalamojja scandal agenda kubanga ate akwatibwa agibweko statement basobola okulaba nga ate bakola okunoonyereza n'omusango nga okugutera ensonga okuzitereza bulungi nnyo ng'omukulu president w'eggwanga lino bwe yalagira nti ezo nsonga za poliisi erina okwatagana nazo. Yadde ng'omukulu Dr. Kizza Besigye yayogedde n'agamba nti eyo corruption kali kubuzaabuza balina ebinene nnyo bye babba naye era n'agamba nti okay bwe babanga abantu abo babakutte abali involved mu Karamoja scandal ebakolebweko ng'amateeka bwe galagira. Awo nno nga tuvuddewo ko kugendako wali eri omukulu Frederick Enanga yatutegeezeza nti mmwe bamane lenders ababasaba IDs nga collateral nti munange tukuwoze $5,000,000 leta ID yo okubanga nkuwa ssente. Yagambye nti ekyo kintu kiririgo era kimenya amateeka nti era mutokkirizibwa kuwaayo ID oba passport yo okubanga oyina ekintu kyonna kye weewola oba kyotwala ID oba passport n'ogikozesa ng'omusingo kubanga ono yategeezeza nti zino documents ziri as identification documents zikuyambako okulaba nti otambula oba you access ebifo ebimu ebiba byetaaga identification yo. N'agamba nti era bwe kizuulibwa nti omuntu money lenders oba naye nga kyasinze essira kulisa kuba money lenders nti bwe kizuulibwa nti watutte
ID y'omuntu oyo n'agenda n'akuwabira ku poliisi, ogwo nno omusango gye guli. Bayinza okujjako essente emitwalo 96 oba okusibibwa emyaka 3 miramba oba yonna ebibiri ne babikugattako. So nno n'akubiriza public obutakozesa documents zammwe eza national IDs oba passports okubanga muyina transactions ze mukola zonna. Nti ekintu kyonna ekikuwaliriza okulekayo ID yo ba passport yo nga ogenda twalamu ekintu ekirala tokkirizibwa, tekikkirizibwa. Era n'agamba nti eyo act eririgo, era n'ategeeza ba money lenders nti munnange ekyo kyonna kye mukola okulaba nga ate mutwala IDs z'abantu nga mubawola ssente, eyo act gye mukola eririgo, era omuntu bw'akutwala mu mbuga z'amateeka asobola okuvunaana bulungi nnyo omusango ne gukwata. So nno awo nno bammanirenda twamwali badde mwekubakuba mu mutima ne mumanya ne mutandika okunoonya ebirala ebyokusaba ng'omusingo naye nga IDs tezirimu kuba ndaba ne loans za online bakusaba a copy of your national ID ne basaba copy of national IDs abalala abakusemba okulaba nga ate bakuwa ssente. Kino n'omukulu Frederick Enanga yavudde n'ategeeza nti bagundi ekyo kintu si kituufu kubanga ate ezo documents ze muwamba ziyambako abantu okulaba nga ate ba-identifyinga nti kubanga ennaku zino buli muntu gw'osaba ID agamba ID yange eri wa Manerenda, ID yange eri wa Manerenda, n'agamba nti nno kati munnange gwe bammanerenda abatwala ID z'abantu yayagadde okubategeeza nti ogwo nno musango era mu kikomye bunnambiro. Olunaku lw'eggulo abantu bavuddeyo ne bamountinga pressure ku KCCA ku ngeri y'enguudo embi mu Kampala. Bano no bavuddeyo ne campaign gye bayise Kampala Pothole Exhibition. Bano no nga gwe munnange woli kwata aka video oba ekifaananyi eky'oluguudo butya bwe kifaanana okiteeke ku mutimbagano sharing bw'oba osanga post ey'oluguudo olubi gwe kwata bukwasi post eyo gisharing gyongereyo abantu balabe butya bwe bayinza okulaba enguudo ze tutambuliramu eno e Kampala yadde ng'era omukulu Dr. Kiza Besigye yakikonyeeko n'agamba nti nnaabo abalowooza mbuffe okwanika enguudo embi tulina engeri gye tulemesaamu ba tourists, n'agamba nti temwandyagadde ba tourists bajje ate bafunire obuzibu mu nguudo zaamwe embi olw'ensonga nti baali tebamanyi kifaa Uganda. Kino nno kyawaliriza omukyala Idwa KCCA Dorothy Kisaka okuvaayo najja n'ayogerako eri bannamawulire n'abategeeza nti bannaye esente tu operatingira ku limited budget, esente teziriiwo ezisobola okuba nga zimaintaininga enguudo mu Kampala. N'agamba nti nno okubeera nga basobola okumaintaininga enguudo z'omu Kampala nga ziri ku mutindo balina kuba nga operatingira ku budget eri between 75 and 100 billion. Billion 7 wakati we billion 7.5 n'ekikumi nayo ono yategeezezza nti nno babawa billion 26 zokka omwaka. So ne babeera nga baoperatingira mu diversity social volaba nti enguudo ezimu tezisobola kubanga ate zikolebwako nga bwe twandibadde twagala oba ng'omutindo bwe gulina okubeera. Yadde ng'omukulu Lord Mayor wa Kampala wano Erias Lukwago yavuddeyo n'ategeeza nti tewali kiyinza kolebwa oba tewali kye bagenda kukola kubanga omukyala abadde atutegeezezaako nti wadde nga bafunyeyo akasente bajja sobola okatematema balabe nga bakola ki balongoosa ku nguudo ze twalabye embi eddala. Lord Mayor yavudde n'agamba nti tekigenda kusoboka kubanga ba suppliers abasinga beegoba. Era ono yasaitinze example ya Total nti Total ebadde nga ebawa amafuta ag'ebimotoka bino ebirima enguudo n'ebimotoka ebiyola kasasiro. Era n'ategeeza nti kati abo nno bamaze emyezi ng'ena nga tebeegoba tebakyabawa mafuta. Kati ono n'ategeeza nti kaso ebyo omukyala Dorothy Kisaka byali mu kwogerako ali mu kuwudiisa abantu tebalina kye bagenda kukolawo. N'abakasiita traders nabo bavuddeyo ne bavaamu omwasi ne bagamba nti nno we batakola ku nguudo nabo bakumobilizinga ba traders babwe balekerawo okusasula omusolo gwa KCCA paka KCCA ekoze ku nguudo
enguudo eziri mu mbeera embi ddala. Kino neera kyawaliriza ne Parliament okulaba nga basamoninga Minisita Kabanda next week alabikeko mu Parliament annyonnyole lwaki enguudo z'omu Kampala ziri mu mbeera mbi bwe zityo ng'ate essente eziziddaabiriza bagambibwa nti ku budget efuluma nga kweziri so ne baagala okumanya okuva eri Minisita Kabanda annyonnyole lwaki enguudo ate z'omu Kampala ziri mu mbeera bwetyo. Naye nga bano abatandise kampeyini bawadde KCCA wiiki emu yokka ne bagamba nti bwe batakola ku nguudo beerindirire protest ezigenda okuba nga ate zirabikako mu Kampala wano olw'enguudo embi. Bano bagambye nti ebinnya mu makubo bimalawo mmotoka zaabwe kubanga oyingira ekinnya nga kiringa kya 43 ng'olinga agenze emagombe bw'oba n'akamotoka akatonotono munnange nno gwe okwenkuba totawaana tambula kuba tomanya wa wabbira na wa kumpimpi. So nno bano bagamba nti bo kampeyini yaabwe egenda kutambula okumala wiiki nnamba yokka. KCCA bw'enaaba terina kyekozeewo beerinde protest mu Kampala wano ng'abantu balaga obutali bumativu ku makubo naddala engeri amakubo gye galabikamu mu Kampala wano. Ebinnya bifuuse ebinnya. Olunaku lw'enkya si lwe Lwokuna, ennaku z'omwezi zigenda kubeera 20, omwezi gujja kuba Gwakuna. President w'eggwanga lino omukulu President Yoweri Kaguta Museveni agenda sisinkana NRM Parliament Caucus ku nsonga ya homosexuality bill era omukulu Dennis Obuwanga ono ye chairperson wa Caucus eno yategeezezza nti meeting eno egenda kubeera wali mu State House Entebbe era nga mu nsonga zibagenda okwogerako ensonga enkulu ennyo ya homosexuality bill era ng'ono yategeezezza nti bafunye amaloboozi mangi okuva mu nsi nnyingi ku homosexuality bill ene era nga y'ensonga lwaki omukulu President w'eggwanga lino agenda kubanga ate ayogeramu n'abantu abalabe butya bwe bayinza okugonzagonzaamu obanga etteeka lyali kkakali nnyo. Kino nno US government yavaayo neewoninga Uganda negamba nti singa omukulembeze w'eggwanga Uganda ateeka omukono ku bill eno neeyita nefuga act ajja kubanga nno akoze ensobi ennene nnyo era bano ne bategeeza nti ajja kubanga yeesazeeko obuyambi obadde buva sayidi eyo era n'aba European Union nabo ne bavaayo ne bopposinga bill eno ne bagamba nti eri against human rights n'agamba ne bategeeza nti era nabo bagenda kwongera eddoboozi lyabwe eri abo ababadde balwanyisa bill eno okulaba nga ate teyisibwa mu ggwanga. Eno no bill yayisibwa last month mu Parliament era twalaba ababaka nga basanyufu nnyo nga bamaze okuyisa bill eno ne bagisindika ewa President eteekebweko omukono. Ndowooza awo nno kino nno amaloboozi agavudde mu nsi empitirivu ne bwatuva ne sides eri e UK twalaba post amawulire nga gakuba galaga nti ate Uganda yakoze bill embi ddala ku side ya homosexuality. Yadde ng'omukulu President w'eggwanga lino ye yavaayo n'agamba nti ensi endala tezigenda tusalirawo butya bwe tulina kulwaninga nsi yaffe naye ndowooza osanga yafunyeemu second thought kwe kuyita ate ababaka aba NRM okulaba nga ate ayogerezeganyaamuko nabo ku nsonga ya homosexuality bill aleme kubanga ate bakola ensobi mu kugisayininga twesaleko obuyambi omuntu bwe yali ebuuliza obuyambi tubwetaaga tetubwetaaga so munaye tuba tubwetaaga omuntu aba alina okuba nga alowooza nnyo before nga tannasayininga ku homosexuality bill eyo. Ng'amaliriza njagendako sayidi ze wali mu NUP ababaka baavuddeyo ne bateekawo 2-term limit zokka kwabo bonna ba leaders b'ekibiina manya oli ESG manya oli principal munnange gwe olina ebisanja 2 byokka era lino etteeka likwatira ddala ne ku MOP alina kadi ya NUP bw'obanga oli MOP ng'olina kadi ya NUP oba councillor bo ekibiina kikukkiriza kwesimbawo ebisanja 2 byokka. Ebisanja ebyo 2 bwe biggwako mukwano gwe tolina kakisa ate ekadi gite omuntu omulala agikwatemu. Bano nno kino nno kyaleetedde amaloboozi mangi okuva mu bantu ne bagamba nti olaba mu constitution temuli term limits kati ekibiina okuvaayo ne kiteekawo term limits kibanga ate
kikoze ensobi y'amaanyi kiziyinza obutakola bulungi nnyo naye nga bo bannakibiina bafunvubidde ne bagamba nti term limits zirina okukola ewaabwe era ebisanja bibiri era zino term limits zitandika ne 2026 abagenda okukwata kaadi za NOP 2026 bo tubasuubira okulaba nga ate abali mu parliament bisanja 2 kansala bisanja 2 oli ku NOP leadership munnange naawe oli wa bisanja 2 osobola okuba nga ate office ogikwata omuntu omulala agikwatemu koko awo nno wenkomeza amawulire gange g'olunaku lwa leero bwe tunaaba nga tukomyewo n'omumbejja Lilian Luwedde ngenda kuba mbawa quote of the day n'omugenyi waffe anaaba twegaseeko tunyumyemuko ku nsonga za potholes mu Kampala gwolowooza kiki ekiyinza okukolebwa so nja kukubiriza beerako nnyo comment section awo gikozese oteekemu endowooza yo tujja kuba nga ate tuzisoma nga programu yaffe bwegenda mu maaso. Very good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Wasuzota gwe munanga kedde nafo olunaku olwaleero lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi tubala 19 tuli mwezi ogwokuna omwaka 2023 mbabuuzaako byonna gye musizidde okuba nga mutulaba The Mighty Drive program gyogenda maaso n'okuba nga olaba era nga nze omumbejja Luwodde Lilian okuba nga ate munnange tugikutuusako olunaku olwaleero mu studio situddeemu bwomu ndimu n'omumbejja Farida Bikobere twetegekera amanzaali ag'ennaku enkulu ezijja mu maaso awo kale kwegamba embeera simbi n'akatono era nga n'omwami Mukose Arnold Anthony yamaze dde okukkalira mu ntebe tugenda kuba tuyita mu nsonga ez'enjawulo ate zikoze amawulire mu Uganda naye nze ensonga gye esinze okunkwatako yeyaba manerenda ne national IDs naye sijja kubanga mbyasa byonna kutegeeza tuli butereevu ku page yaffe The Alternative Uganda ku Facebook awamu ne Digitalk TV ate kusobola okuba nga otufunira live so nga ate ku YouTube tuli The Alternative Uganda so nkusaba munnange liking pages yaffe ate subscribing ne ku YouTube channel yaffe tusobole okuba nga tutambulira wamu omumbejja Farida Bikobere kasooka tuwe quote of the day ate tutambulira olunaku olwaleero wasuze otya Hajjati? Nasuze bulungi alhamdulillah. Wasuze otya mukwano? Nasuze bulungi. Ekigambo ng'okyogera tekiggwayo. Oluganda tuluminya. Toli sure oba gasuze bulungi oba gasuze bubi. Nasuze bulungi tugenderaawo. Naye nga bali ku The Alternative Uganda njagala okubalamusaako mwebali tukeererangako buli lunaku munnange gwe n'ogamba nze buli lunaku nkeera ku wali ku Alternative Uganda oba Digitalk TV pages 2 awo n'oba otufunye bulungi nnyo munnaye njagala kwebazaako ensusso nti weebale tuli ku waaki naye nga weebale nnyo weebalire ddala kubanga wano tuba kuyiga tebeera waate ebintu birala byonna twogera ku nsonga ezitw affecting ezinkwatako kunze naawe so munnange bw'oba kwoli endowooza yeeba nkulu nnyo mu comment section osobola okuwandiikako awo ne tusobola okunyumirwa program eno ffenna babiri kwoti y'olunaku lwaleero if you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. If you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Nti nno munnange bw'oteerekereza n'okolerera ky'oyagala munnange bw'otakikolerera nanti ky'oyagala kibikaminga sacrifice oba tokifunye. So you have sacrificed what you want by not kwerekereza. So kiba kikulu nnyo nti bw'oba olina ky'oyagala n'osobola okuba nga ate okiteekako nnyo amaanyi bw'obanga obadde munywi n'ogamba kankendezeemuko bw'obanga oli pate animal notambula kiro n'ogamba nze kati kaneerekereze nja kubanga nkola ate neme kutambula kiro okulaba nti ate ntuuka ku mulimu the next day nga ndi productive okwo nno kwe bayita okwerekereza okulaba nga you achieve what you want naye bw'obanga teweerekereza ky'oyagala kiyinza okubikaminga sacrifice nanti bayinza okugoba. So you have sacrificed your job. Oyinza ofunirayo ebizibu bayinza n'okutta gy'oba otambulidde. That means you have sacrificed what you want. So it is very very important bw'obanga olina ky'oyagala n'otuula n'okwata pen n'otandika okugatta bw'ojjako nti funa ntya nyina kukola kino nga bw'osubtractinga nyina kojjako kino kijja kukolera nnyo. Kiba kirungi nnyo gwe buli ky'oyagala okukola n'otuula nga wansi n'okikubaganyaako ebirowoozo gwe nga gwe naye ate munnange bw'otakikola ekyo kyobalaba ebintu bikoleramu ensobi tutomera because tewakirowoozaako gwe ekyajja mu mind yo n'ogamba I think this is the deal n'otambula n'ekyo. So kikulu nnyo okubanga ate weekolamu ka meeting gwe nga gwe n'osobola okubanga ebintu bino obirowoozaako before nga tonnabikola kijja kukuyamba nnyo nnyini ddala. Naye olunaku lwaleero tutudde mu studios n'omukulu Mukose Arnold Anthony ono nno nga journalist amaze mu field y'obonnamawulire ebbanga ddene so tugenda kubanga ye tufuna perspective ye oba endowooza ze ku nsonga ze tugenda okwogerako nga munnamawulire. So tetwagala nnyo mugambe ate munnange Mukose twamulabyeko saidi zeeri ye tugenda kubanga twogera naye nga munnamawulire aludde mu field eno okumalayo ebbanga ddene. Tugenda kubanga ate twogerako ku nsonga y'ebinnya ebiri mu Kampala. Campaign nno yakwatidde ddala yakutte wansi ne waggulu neeretera abantu kale twalabulirwa okola campaign olaba nga abantu bareactinze omanya campaign ye ekutteyo. So nno twogereko ne ku nsonga y'aba ne money lenders oba tusooke ne ku money lenders kubanga kikwatirako ddala yadde n'ebinnya binkwatako ne ba money lenders batukwatirako ddala kanga batulimu be basinga okusaba interest ennyingi ennyo ate be batukuleeta ID leeta ekitanda kyowanga omusingo kisinga ne ssente z'otwala. Kituufu Mukose Arnold Anthony nkwaniriza ku program yaffe olunaku lwaleero saba obuze kuba tulaba.
neyanziza nnyo amakyaga leero nebaza Katonda okubanga atukkiriza okubanga neera gwe nange twerabako batwewuliza siba kuba nti ffe abatuukiridde mu maaso ge oba siba kuba nti ffe abakola byayagala naye ekisa kye okwagala kwe n'okusonyiwa ebibeera emirembe gyonna oba oli awo ensonga lwaki tuli wano nammwe bajjajjaffe abatukuuma abatuwembejja ne mukkiriza tambula mu biwaatiro byammwe twebaza empewo z'abajjajja okusinziira ku nzikiriza gy'okkirizaamu abasiraamu mwebale kutambuza ekisiibo kino era twebaza Katonda okubanga bwekataligirya oba oli awo Friday lwaliba olunaku lwaffe olusembayo olw'omwaka guno mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan era twebaza era tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin era mwenna abasiibye tugamba nti ekisiibo kyammwe Allah akyanukule era abaweemu empeera oba oli awo nammwe abagendedde mwezi guno mufune jana ennungi mwebale nnyo mwebale ddala musanyufu nkyali okubanga nze akati gwe kasonzeeko kugamba nti jangu wakati mu bambejja oba oli awo yogereke munyumyemu ensonga ezitali za kikula kimu sifa bagezi ennyo era sifa bamanyi ennyo naye oba oli awo twogera ndowooza yaffe mu ebyo ekimu ebibiri oyigemu oba oli awo naye mu komenti zammwe awo buli muntu ayigire ku munne naye nga ndi musanyufu kubanga enkyala leero ndi wano disclaimer ogikoze bukyali tolinze sho kuggwa manye ebiseera ebisinga mu bye twogera tubaako betusanyusa tubaako betunyiiza so kati ebiseera ebisinga njagala nnyo omuntu anyiize nti but engeri gy'oadressingamu ekikunyiizizza yesinga okuba enkulu timumbejja bw'oba onyiizizza ate sirina kuddamu nga nkuvuma oba okitegeera oba nga nnyomba amanyi buzibu tulina tumbejja bw'onnyiiza sikuwa budde oba sikutuukira mu bulungi neŋŋamba mumbejja kino nakino nga bugambe naye mumbejja oyo malayika na musirubusi tategeera mukumba abo olwakiragira ekigambo bwe kityo so nti sometimes emessage eno etatuuka bulungi gy'oli nange oba oli awo okumanya ensobi yange because bw'ona nvuma nange nja otwala nti obadde na busungu bwo so ensonga ki nkoze disclaimer eyo sifa bamanyi nyinza okuba nga kyenjogedde gwe sikyobadde onsuubiramu so sagala onjajinge olw'okuba ekinfulumyemu gwe sikyobadde oyagala owulire nze nkubuulira ky'oteekeddwa okumanya n'okuwulira so si kyoyagala owulire omanyi obuzibu ebise bisinga out confusing era njagala mumbejja jampaane wala manyi mukose awe ojja kuba mukwano gwange naye ojja n'oŋŋamba nti naye okimanyi ng'empale gy'oyambadde kaka tuli emabega naye obanga oŋŋambye mu butuba mulungi ebise ebisinga nga tokyogeredde mu bantu niwoba oyinza ku mabbali kati nkwata ekiswalo kiri nendowooza nti nenkitwala mutima mubi so nga ate bambi gwokisa mutima mulungi ntwagala nnyo otuwaane era abanyankole bagambira nti bw'ogamba kuwuwo n'atawulira naye wegatte ku bangi omusekerere so kati twagadde nnyo ate muteke tusekererwe community funa engeri gy'otubuuliramu n'ogamba nti mumbejja mwanyi mukoseeyo awo twabadde bulungi naye nga bannaye njagala okubategeeza on behalf of my Muslim sisters abaya za bei bannange esente mutuwe ezitaka wansi wa mitwalo 3 ate n'ekirala esente zino muzituwe mu cash temutugulira abaya mutuleke tugende twegulire ojja kundetera kala gyesaagala nneme kugisiima kale tugende babiri naye amazima oyo sister we yakuyiseemu eyakuweereza owako wakimanyi bbaawo alaba Digitalk akimanyi message genda tutuuka kuba kyemanyi mumbejja ebikobere kyemanyi ezo habayo olina nnyingi obusobozi obugula ennyingi obulina okitegeera naye nze kyemanyi alina yamuweereza message yamutumye naye message etuuse abayaza be ne kanzu zaalinya naye abakyala twekolemu omulimu ate ffe abakazi abasiraamu tutona Allah ekyo yakitugonnomolako tutona so tosobola okutona osobola okutonera mwannyoko mwannyoko osobola okutonera bbaawo n'ogula kanzu nze kanvula ntonere njagala kanzu ezi njagala y'ekisoga n'ekiganda nga idi bwesembera osobola okusiibulula faayo nnyo okulaba nti ye naibawo yasiibula okuse ebyokulya biyina kubanga idi eba yakugaba faayo nnyo okulaba nti ate abantu abakwetoolodde ku idi balidde nga nabo basanyufu kijja kuyamba nnyo munnange njala kubanga tekulumidde bwereere bw'oba oyina gaba talina asanyuke ku lulwo empeera eba yiyo munnange so olunaku lwaleero ndowooza tutandikire ku manerenders so munnange omukulu Frederick Enanga ng'avayo nga
yatujjeeko ng'atwejeereza yatuwewudde nti Manerenda akusaba national ID gutambula bukolokolo paka ku police omulopo ogamba onsaze wali omushuma ansaba national ID yange okumpa ssente n'agamba nti ekyo ekintu tekikkirizibwa yadde era toyina kubanga okwata identification zo n'oziwa omuntu omulala okubanga azizza olw'ensonga nti akuwa akasente akatono nnyo kati ngenda sookera ewali omumbejja Lilian Luwedde gw'olowooza ensonga eno eyina engeri gyegenda okuyambako k'abantu abeewola ssente naddala kuba Manerendas Manerendas atwala national ID najja kale n'alaba ebintuntu byasobola okutwala in case sente zo ziganye naye nga byakkiriza nti bino by'oyinza otwala bisingira ddala biri time zitune sente zakuwadde n'asooka najja bw'aba wakaawo n'alaba fridge n'alaba entebe nakati esente bwe zigaana bw'oba oli wakuzimuwa leero yeebuzaabuza ajja ku lw'omukaaga n'alyoka akwambulula n'atwala entebe n'atwala fridge nanti bye wawaayo atenga na ID ebitambuliso atenga n'ebitambuliso abiyina toyina wasobola kugenda you cannot open up a bank account kubanga ID bagitutte wali offices oyina okulagayo ID original yes kati nga wali ku statistics house bwoba toyina national ID original toyingira ku basikali abasooka toyitawo osoka kulagayo national ID eyiyo original sinambo photocopy original n'olyoka oyingira so nno baba bakutemyeko abantu wangi nnyo naye omukulu yatwejeereza n'agamba naye abantu abo abajjako national ID bakikola mu bumenyi bw'amateeka temulina kigoberera naye nze ndaba kituufu ekyokuba nti mukulu enanga yavuddeyo n'agamba nti munayi bano bakikomye national IDs zino zibaako like ziriko ebintu ebitukwatako ebingi nnyo nti nze kwekuli amannya gange kwekuli emyaka gyange bw'ogikwata n'ofunako woogiteeka mu system mw'ogiyingiza efuna details ezinkwatako nze nga nze binkwatako famire yange and all that so nze okubikwata mbiwa omuntu ate mbimwesigise ndabira ddala nga tekyalibadde kirungi era tubadde tucomplaininga mu mitima ogiwaayo okukuluma nga tolina kyakola nti weetaaga essente ogiwaayo okukuluma because weetaaga ssente oba tolina kyakola naye nga nze ndabira ddala nga ekyo ekyokuba nti abantu bano tetubawa IDs zaffe oba bitambuliso byaffe ndaba nga kirungi nnyo obutabibawa because information IDs zafuuka ekizibu nti oli omuwa ID yo n'ogimwesigisa nga Manerenda ababbi ne bayingira ofiisi ye ne bababba bwe bamala okubabba batwala kumpi ebintu ebisinga bakwata ID yo bagisuula awakoleddwa omusango bwe bajja okunoonyereza ID yo gye basanga olwo bakugatta ku musango gw'otamanyi so kakati nze ekyo ekyokuba nti Bamanerenda zabadde batwala ID naye ddala nga badde bakikola mu bukyamu era bwe baba nga babayimiriza nze nga nze batuyambyeko batukoledde ddala obulungi obutagambika atuddewo omukulu mukose Anthony munnange olunaku lw'eggulo nga batwejeereza ng'omukulu Frederick yenna ng'atugamba nti munnaye bw'oba oyagala okwewola oba gwe ng'oli Manerenda ng'ojja ku bantu national IDs zaabwe okubawa ssente okikola mu bukyamu era etteeka likukwata osobola okuvunaanibwa mu mateeka n'osasula engasi ya $9,900 oba emyaka 3 mu nkomyo oba byombi okusobola kwa byonna obatandika sayidi ki oba nsandika nsobola okuwolereza Bamanerenda oba nsobola okuwolereza fe abawaayo abeewola sayidi y'abeewozi abeewola kansokere ku sayidi y'abeewozi okusobola kwa byonna nti kino kibi nti national ID eno ng'ogyeko kuba nti kale dokimenti yeetagisa buli office naye eriko obulamu bwo bwonna lwakuba nti fe Bannayuganda don't value biodata naye national ID olaba nenini obunini yokka oli bwagifuna emumala okumanya Mumbejja Luwedde yani Mwayimukose yani oba Mumbejja Bikobera yani kyokka ekimala naye nti ogenda kusanga omuntu napostinga ku social media for example nateekako nini namba ye oba passport namba ye nti already oba okkiriza abantu okumanya nti buli ogamba omuntu ono nti mpa national ID eyo like right to privacy already oba ogiviolatinze because this is olaba newoba nga oli akusabye ku gate tena nagikwatako ayina kulaba bulabi tena nagikuba kifaananyi era mu mateeka bakugamba nti ne bwoba ogenze weba photocopyingira make sure nti weba photocopyingidde tebasigazaawo kopi
ni wabanga abadde akoze folder abisangulemu ne mu cycle bin making sure tibivuddemu because we don't value ebintu bino but with time bitukosa nti yeso wacho laba osanga omuntu nga yagenda na registeringa nze nagenda okuzuula nga ina line yokujasalinga line negana kati ngendo kati bwenvayo network ye chance pichi nze netamu nekola ki waita myezi nga mukaga nzira mu kukebe mu system ndawe namba ezimanya gange na namba 2 simanya jiziri ukitegeera era ne was cancelling nti because oli yanga ma network yakoze eki kumbe yali jesalinze line yakoze eki ayitaddawo nti gobo no saba line njaga line nga tolina bichi chagamba you know one ne era yeso acho bisebisinga wama ensonga lwaki olabambu eri already registered bazi tuguzanga bayabeeyi muko already registered nti bwogenda bambi olina agamba network ye chance of course the staff na national ID it's understandable ate baziguzanyo ba foreigners yes it's understandable network ye change time tujja kumwesi bakundi kambera pako nakola ki wena akomawo gwengo otambula kumbe yali gesalinze omukiriza agenze watademu ekintu kumo bichi nagamba line yakoze eki ye chance yana just na chusa password ebisesenga wazimanyi kati gobojjanga gamba pin ya mobile money libweto so okukyusa ndoda baji kuwadde abayakola ki yagisalinga kati gobofuna line eri mumanya gabi ko Farida nga gotambula naye nga tufa nayo naye nga bambi muchala wattu jali tamanyi nti line eri muki kusama amanya amana ndiso nti ebintu bino we should be sensitive mu ngeri ki gye tukozesa ebintu bino byonna so nti okusaba mu national ID tekyabadde kirungi ensondoza bafuneyo engeri endala eyokufuna emisingo nti kuba kati nze for example nina omuntu yeewola bana aba online lwakuba nawulyako mbu sinakifuna bujulizi bwakyo mbu ate abakulu abali mu security bennyini be balina companies neziwulira ku online sinakimanya bulungi butufu bwakyo naye mbu abamu ku bo abali mu security mu iso mu maje be bali amabega wazino nti yasobola kyolaba mbu eri omu yali angamba nti esakoze nga wazalendo exodus za police n'amaje mbu zezikola n'esente zikola ki neziwola naye bwabanga police evuddeyo kiba kijjawo ebibuuzo ne allegations zibadde zigambibwa nti ba police kyembadde mpulira kyembadde nkola ki manyi so bana abadde batulumba simanya you can get 1 million kibe kinene kuza nze gota manyi jembeera lwaki ompe milioni kati naye eri yeewola bwe yeewola ojjukira ngamba national ID eno eku access ku bintu ebyenjawulo kati bwe yeewola lwaki oli yangamba nti kituufu street yali mu kintu kino iso bikibi nti yeewola sente na beating deadline n'atakiryalinga ne bakozesa nini namba ye ne bayingira mu namba y'essimu egyagestalinga ne basobola okuaccessinga buli contact via saving nga tia saving email tagise omanyi osobola ku namba no saving ku mutwe gw'essimu oba ku email ne baccessinga namba zona zia saving ku namba eyo ne bataka okubira buli muntu kati eyange kabaka wedde mbaba bagenda funa nga 5 ku 3 kisege buli muntu namukubira nagamba gundi omanyi yatuyaza amanya gundi omanyi ne bakulala like buli muntu mukwano namanya nti wakola yes so ndoza eye side ndoza bakyusemu ate weza kusaidia ya money lenders nabo bambi basonyiwe bali mu business abananga tuli ba mazima tukize tugane okay bamaza mwebali sijja bapininga nti tuli ba mazima naye tabasinga twangulwa nnyo okwewola naye okusasula ensonga kyo ne muganda yagamba nti kyowolo tudde kibanjo yimiridde nti ensonga lwaki olaba ebiseera ebisinga nti wano mumbejja nze nengamba mumbejja nkwegayidde mpala emitwalo 2 awo naye bwezingira mu nsalo papu naye mbanga nagambye nti nzikuwanca nenzifuna olwaliro saawa mukago gw'ekiro enkya ku makya ne bwenkusanga naye fe atanakola ki atanzifuna naye nga nazze nga nkaaba nti ebiseera ebisinga twangwirwa nnyo so nti kati naye bambi anoonya ekintu ekyo ekinakukomperinga nti singa nemerera okusasula bajja kutwala national ID yange nti olwokuba nina office gye njagala okugendamu
kijja kuncomparing nsobe mu budde nsobe okuretaininga national ID yange ate nekirala nabo tobanenya lwali national ID replacement ya mitwalo egi 5 omuntu yewuza akadde k'ensimbi kati yasooka n'abalamu n'agamba kati mitwalo 5 kanjja kujjako emitwalo nijja mitwalo 10 omwezi gumu nja kuba nkoze eki national ID empya kwa replacement ngambe nti yabula nze nkola replacement nfe kyokukwata akadde akamu mu mitwalo 10 nsasule because 10 ge magoba kyogamba manerendo ntasobola kunoonyeza walala okujjako national ID no okay kati no akunoonyeza wala naye kyobanga national ID yange njirina tujja bisotengo later on kasani koze eki njifunye ebyalundi ndiso nabo obanenya ekyokubiri omuntu ujja okusaba nti akusabye oyagala loan ya bukadde 10 naye ebintu ya korato ya bukadde 3 like bakiteekawo owalirizibwa oleka kufiirwa asatu bakombe ku ekyo tebasaba ID kale andi kati lwaki this is online app for example national ID kyekiriwo kitandikirwako nti baliwa yerose nsobola osenguka oba kitegeera bulijjo abantu bajja nakwata kola nti simanyi nokuba ennyumba ebifaananyi jukira tuli mizigo enkya nensenguka newoze obukadde 10 katugeze naye ngaebintu ebiri mu nyumba yabukadde nga 3 kijja kunyangwira okuva emakindye ngende entinda ate baliwa yerosi yasenguka tukola ki tetumumanyi soka national ID nemuyambako nti yazalibirwawa nti we kasitayime mwembanga na registeringira mu kyalo era ono era kikyangwira bwe baddayo mu kyalo ate nga mu kyalo tebamanyi tekisoboka oyagala ogende bakwate abewaffe no andi kati bakola bwe bati bagenda ku kyalo kyowalajasa ku LC nagamba aboluganda bwe ye mumbejja kati mumbejja ono yajja okumanya nti mwala waffe ali Kampala kitundu okimanyi mbuno ku kibuga kuno kuliko abantu abamu nga we yali apangisa mu area waliwo aba registering IDs n'agenda na registering ne bateekako walondera because bateekako ekifo ebisere bisinga wo registering doba wolondera and all that n'ogenda okwesanga ono mu kitundu yavaamu ndowooza nawe okisoganya nange nti abewola sente zino balina obuzibu bungi so balina okola okay tesobola afunayo kintu kirala nga ki tunoonye ekirala ngaki tukole endagaano temala endagaano bulijjo bazikola bulijjo bazimenya abantu badduka oba okitegeera Arnold anyway lwakuba nti tetusomeseddwa ku maanyi national IDs gezirina tovola abantu oli agiwala agigalabanja nti tebala kuba kuregisteringira muntu namba ya simu ayanguwa naye emisango bwegijja banoonya nannyini naye mu kusooka abantu bagenze balabuka omugaso gwabyo naye byajjira abamu baagaana n'okugaana okuregisteringa nabalabanga ng'ate bakyewaanira nabo engeri bagiretamu was like a political move kulonda oba okitegeera lwaki bagala okumanya ebinkwatako lwaki bagala gavumenti yagala tutwala muyeekera yagala simanyi kuba bintu byaffe kitegeera kati nga kiri mu politics but bwe bagenze balaba nti ensonga ensi yonna egenze ekyuka being digitalized nti kachipu kamu eyo just eyo code eri emabega eyo ejo scanning no jamu eyo yokka mu nsi ezakola nga mu America ne bango ozowano lwaleero n'ogiscanninga bwoti America baasa okumanya buli kimu ekikwatako mu obulamu bwo bwonna ekitali waffe Uganda naye wabaddewo n'amaloboozi agagamba nti nno gavumenti eyinza okuba nga teyina ssente ziddamu kulaba nti abantu bano baddamu okwewandiisa jjukira abasinga ID zaffe zigwako ezimu next year ezimu abasuka ddala zigwako gwa 7 gwa 6 round n'agamba nti kino gavumenti ekikola okubanga eyagala abantu basigaze IDs zaabwe eyinza okuba teyina ssente kuddamu gamba bantu beewandiisa anti kati ekyo mundowooza nga si kituufu lwa nsonga nti once ID expires bajja tugamba mubeere n'ezo yadde zexpiringa naye ng'okwogerako yeggwe ate neexpire bwe expire nze nenfuuka munna Kenya era nsigadde ndi munna Uganda bagala kumanya abakyali mu Uganda n'abafuluma n'abaafa because nze ekyo eyo argument sijja kugigendako nnyo because ne national budget bakibudgetingidde oba okitegeera okurenewinga because ogw'omukaaga this year access etandika oba okitegeera mwenna abalina ID nga wagifuna ng'eggwako 2024 ne 2023 batandika 2014
anti chengamba anti exercise atandika no so that by next year barodinze zifulumye bupya bushtegera then kati later on mabaze abajja oluvanyuma wegwirako okolaki wogendera nti nswacho nakasawa bobanga ina ID yo nga mwalimu era naye nga era yanira nga si yo. For example, wawandika mu mbejja bikobera wawandika bikobera Farida for example tekuliko ekyo maaso nze kwaliko ne bagijjako kati bwogenda tosasula kwata form eri yasoka jiwajja salingirako yabula ampozi kati yawe yabula abo bojja kwata mu nsawo kubanza national ID yange yali yafumya ka amanyaga mukifo kya 3 nebula genda yo ne banga mafomu era nenje balaga amanyize nkuma record zange ne report yange ya P3 nkyagirina nti nenje balaga bwenje balaga ne bangamba ensobo yali yafe era national ID ya fuluma lwakuba sinafuna budde bukolaki bujikima already ne yamanya abiri ekyakola kyali valid because expiring ango mazo okureceiving eri nomba weno so onsonga eyo yennyini omukulu Norman agamba enanga yandigambye eki unless you have no need for money. I can assure you if you have a problem and all you need is an ID, trust me, if the money lender can give you money on a condition of an ID, I can assure you even if he asks for all IDs of your family to save you, problems will force you to take all of them. A beggar has no choice. Ate no mwavu tabana ntondo. Yes, I agree with him. Sometimes ebisebisinga desperate times bamalenda abo si balungi naye bwe kikuwaliza desperate times calls for desperate decisions. Nti otu imagine ngolese ID za family yo nabani nkugambye mumbejja tuli wano oli ku police olwale bakukutte naye nga enkya olina trip ogenda katugeze ne ogenda Kenya naye nga osibayo gigi nti bwe nkomawo nyizo okubanga nfunye obukale bwange bubiri mu weeks mmeka biri naye nga basaba ID ya mwami ya mutawane wange neyange toziwayo because that's what they call desperate times. Nti amazima wetaaga okufuluma obeeke ebya byokola ki byokola oba wetaaga omwana agenda tula bigezo toyina sente 6 oba 4 nti sometimes bambi bisinga butula mu comfort zone tetumanya abantu abali mu kunyigirizibwa abali mu bulamu obulala butaliimu enswakira bisinga bagamba nti the best administrator is who he went through all the channels. Nti bwobanga watuka ku mulimu wano nga kirina noka ku machanga gwe for example manager w'ekitongole kino baba subira nti at least embera oyise yoko ekira wanaja n'ebizibu bye niba tulina buyambi obuli immediate but you can relate kyakunyonyola ne kyayitamu yenswakira abantu companies ezisinga obungi tesita kuwa nnyo ku employee nga mbolina masters jangu obere basobola kumubuuza era yenswakira ekisabisa CV zino not for formality lwakuba kati ebintu byafuuka formalities but omuntu okubuuza whenever somebody asks you for a resume abayagala amanye otambuliddeko wa alabe oyiseeko mu mikono egyenjawulo have you been shaped nti just in case nti singa mukosana ajja mu mbeera nga you can relate nomanya kituufu ensonga eno okay have much yankola kuti yali bwet but I can handle him or her in this way or that way okusobola kulaba nga tambule wamu yensonga company ezisinga abantu bavayo nga beeko okukola ntuuka ku makya n'ogamba nze general manager because you have the money oyina obusobozi otandikako company oba ekitongole naye noyagala ofuke engalo ensajja gwabega gwakuba ennoga mukitegeere nti newogamba nti mumbejja kati nkwaddeko obuyinza nyambaako wano mumbejja talina buyinza alina just office tina kitiibwa nze so and so naye I can't make a standing decision because ye mumbejja ayinza okubanga yali atambuddeko mu mbeera eyo so kati nga decision gyakoze alaba ye nga ye efitinga kyakoze nti ebisa bisinga is advisable either we manya kola decision nzije nkwebuuzeeko gwe superior wange nti na ABCD how should I handle oba nakoze ABCD
Nyizo kwa nakoledemu error naye nabadde nkoze eki because how can we rectify this error? Kunsonga eyo yennyini nga tumaliriza okugenda mu kuwummulamuko, omukulu agamba nti secondly bannayuganda nabo si beesigwa. Banyazi, therefore an ID helps to compel them to pay back. Omwavu wakufa olaba abantu batunda baana baabwe atolwemia ID. Basaba emisingo. Tugenda n'omusingo. Bamanelenda basaba emisingo. Basaba omusingo obuzibwenna owaayo bw'oba olina emmotoka n'agipaakinga wali for the period wagenda zogenda omala ne ssente ze. Naye nga yakuwadde kale tugeze ng'emiliyoni emu n'owaayo emmotoka yabukadde nga 15. Tebawadde ebyapa ebyapa by'ettaka ettaka liriwasa obukadde 7 akuwoza obukadde 20 naye agalina. The only problem I have with my lenders is one. Fraud. Babbi nabo babbi baffe. Agira asoka nagamba nagamba ayagala obukadde omeka obukadde 10 nagamba tuwandiike nti nkuguzizza ettaka lino naye ng'akuwoze. Endagaano zaabwe ziba zakuguza. Nze mukose ano nguziza omumbejja ebiryanira wedde ettaka lyange lya bukadde 3 kuba mwamaze nti mpala 10 nja kuza 3 myezi 6 kandi kyo gamba nti okay 10 n'amagoba egati kuba sometimes amagoba ago gaba bunomo ne bogera mu kooti ojamu wangula because sabu no profit kandi kyakola agamba nti muguziza kati nkuguziza tukitegeeza nti bwe bosanga nti niwo bozifunye tujja musanga wo yali amanya nti yamuzo mwezi 2 gundi aleta sente anga asiba office eriyo abagagga avaawo amala wiki namba nga talabika eriyo omugagga omu yali akikozesa mugagga muvundu mu Kampala ng'awola abagagga banne naye nga talabya bugagga byabwe kati ku luno ono kiyakola yakola sente n'azivuga bwe yamunoonya nakwezi nga tamulaba n'azivuga n'azitola ku CPS n'agamba gundi yampala sente ze zizo omunoonyeze amasimu galiiko okitegeera n'asirika kati bayitawo omwezi akubako kibaati ate wamanye endagaano tewaza sente yetamanyi nti yamusinga amagezi agenda kujja bwati nti polisi yajja n'amugamba sente zino mukama waffe n'endagaano zizino omusajja yakola ki nga takyakulaba sikuba okusevinga ebyo naye nga alina obugagga bwalina kati olwaleero yabba bagagga banne bwatyo nanti obugaga buli nti byalukwesikwesi buli bubbi na bunyazi so nti nabo sibeerufu era nze ndowooza ate national ID oba nyangu okusigana by'obugagga naye ndowooza ebyokuyiga twetaaga bingi ate atwala national ID yokka atwala national ID yo n'atwala n'aleeta ebintu ebirala n'omusingo gw'owaayo byonna bitwalirako nga ne ID agirina nze ndowooza lwakuba nti palamenti yaffe bali eri nti bamanyi ennaku balizeemu ne balivayizinga etteeka ku bamanelenders akuwa emiliyoni ng'olina kuzza emitwalo 20 ku miliyoni litera akuwadde emitwalo 8 kakati kyekyo palamenti kyetaaga okukola okurivayizinga etteeka ku bamanelenda because ebintu ebisinga bituukawo ng'abantu abasinga actually bannayuganda etteeka eryo tebalimanyi gamba bannayuganda tetwagala nnyo okumanya biteeke mu ka video tujja bitegeera naye biteeke nga biwandiike tewali agenda binoonyereza yensonga lwaki abantu batekinga advantage of us lwansonga tetumanyi so oli akumanipulatinga because you do not naye katugende mu kuwummulamuko bwe tukomawo ne campaign ya pothole exhibition mu Kampala wano yatambudde olunaku lw'eggulo naye campaign egenda tambulira ddala okumala wiiki namba okulaba nti ate abantu ba KCCA babeerako ne kye bakola ku makubo amabi agali mu Kampala wano tuwummulamu katono nnyo tukomawo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance.
For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nnyo mukomulamu kwa The Mighty Drive ye program jogena maaso n'okubanga olaba nze omumbejja Luwedde Lilian mu studio siri munzeka ndi muno omumbejja Farida Bikobere awamu n'omwami Mokose Arnold Anthony tugenda maaso n'okubanga tugayagaya mu nsonga nga bwe zitambudde wano mu Uganda era ng'essaawa yaffe esooka twegiwunzise nga twogera ku nsonga y'abamanyirinda. So mu ssaawa yaffe n'eyokubiri tugenda kuba twogera ku Kampala Path Hall Exhibition. Munnange enteekateeka eno yakulemberwamu oba yawomemwamu omutwe omukulu Spire wa Spire Cartoons ate okusobola okuba nti batulaga embeera nga bweri especially wano mu kibuga Kampala. Tujiwulira Kampala Smart City naye ate ebinnya ebiri mu nguudo munnange bikwebuuzisa ebibuuzo ddala Kampala eno Smart City oba tuli mu kibuga kirala nnyo oba tuli mu kifo kirala nnyo nga ffe tugiyita Kampala Smart City. Ebinnya mu nguudo munnange birina engeri gye byaffectingamu emmotoka abavuzi ate nabo ne batamanya nti munnange wano wennyina okuyitanga enkuba etonnye mu biseera eby'enkuba emmotoka ezimu tezitambula nti oyinza okuba oyagala okusalinkiriza odde sayidi eno ogenda okwekanga ng'oli mu kinnya kikugu emmotoka amazzi gagisindika gagitwala mu mwala. So ebintu nga bino munnange bye bimu ku ebyo abakola cartoons zino bye batunuulira nga nti owaaye walina okubaawo ekikolebwa. Bwe mbaserabidde mu mwezi gwa February Omukyala Dorothy Kisaka yavaayo n'atutegeeza nti bagenda kubanga bakola ku nguudo bagenda kubanga baddaabiriza enguudo wano mu kibuga Kampala era ssente nezino batugala ssente weeziri ezigenda okubanga ziddaabiriza enguudo zino naye munnange tuli mu mwezi gwa kuna tewannaba kubaawo yadde ekikolebwa. Oluguudo olukyasinza okubanga lwogerwako ennyo oluguudo lw'e Busaabala wadde balukolokotamukko naye ate n'olw'emunyonyo ndowooza bwe mbaseerabidde lwe lw'emunyonyo yes olwo nno lugerera ddala paka ku ddwaliro ekiruddu.
ya batwalayo omulwadde ng'ali mu ambulance ayinza okufiira mu kkubo agenda okuzaala ayinza obutatuuka. So mu comment section ku page yaffe The Alternative Uganda ne Digitalk TV muteekeyo endowooza zammwe. Mbejja Farida Bikabera agenda kuba nga zitosomera zonna nga bwe munaaba muzitaddeyo awo tugenda okuba nga tutandikira. Naye nga okimanyi ne bano abagira amatofaali amazzi bagakima mu kkubo wakati abaliwa bana abakubi ba buloka okusinzira ku katuuni zino amazzi bagakima nati ebinnya ebiri mu makubo bisolooza amazzi mangi tebikyaleka amazzi mangi tebikyali binnya zafuuka kati oli asobola okujja najjawo ebidomola nga 10 ebyamazzi mu kinyaawo banatera kulundiramu byennyanja nabyana bakubyemu amaato mulimu amaato waliwo abakutte enkasi bali mu baseeyeeya kinnya ekyo bw'okirinnya ng'enkuba etonnya nno ye ofunira ddala obuzibu amazzi gayinza n'okutwala anti gwe olinyolooza nninnya mu kinnya ekya bulijjo kumbe ekinnya ekyo kirira bukkirizi wansi ate simanyi lwaki tebatunya nsonga ya jaamu asinga kwenkuba asinga kuva ku binnya bino nti oluusi oli agamba wa sijja kuyita nanti oli tabatagenda kuyitayo ne basigaza kawanne oba tomanyi kinnya ky'olinnyamu kyenkana ki bwe kiri naye nze kampeyini eno nagyagadde ndoze ejja kugumula kuba ekikwatako babeeko eddoboozi babeeko buli lwokolanga kampeyini yo n'olaba nti abantu basitukiddemu ng'omanye ekutteyo anga ye abantu bali bavuddeyo ne bajoogerako nalabira ddala n'olagira ddala nga mazima tuli e Kampala naye tuli bubi tuli bitunatera kufa bifuba bakuba mukinya ne wekanga olwekaga bulanga ate tuli kuki muva mu kino mudda mu kiri muva mu kino mudda mu kiri wayo naka kakubo k'ensambi awo ku Embassy ngo giyise emabege nako kabibuzi kazibu kaline ebinnya genda ko waliwa na ekifo nkyerabidde ewali bino bikonteina bya mask ebya boyite na muwongo nokwata area yes wanyuma yadde ate yawasinga wabeera jamu abantu awo n'olulanga okusungu okuluma naye ebinnya ebiri awo noonya ne wooyita awatuufu nga tolabawo kati ne weebuuza omuntu ow'emmotoka abiveeko obuviya tutambuze bigere tudde ku photoshop kubanga n'owakagaali nga kakubye mu kinnya n'abakulu basuubizza okwekalakaasa mu Kampala wano ng'ebinnya ebyo tebikoleddwako agambye bajja kulaba okwekalakaasa okutabagawo n'abakasita traders ne bavaayo ne bagamba gwe atujja gamba abasuubuzi baffe balemesasula misolo KCCA sente zaffe ze tubawa zikola ki awo no wenjagalira tufune endowooza yawo mukulu Mukoseyano Anthony olowooza ensonga eno abantu bagikutte bulungi is it the right way okubanga abantu ba dressing ensonga y'enguudo embi mu Kampala oba wandibadde way any other way okulaba nti ate ensonga zaffe zituukira ddala ku bakulu Mani nina topics ezimu nga nyambala amaliba nga 4 oba 3 nibo yambala 10 tetukuina kuba nina eddiba nga muna Kampala asula omusolo nemba neddiba nga muna mawulire nemba neddiba nga omulanizi w'eddembe nti buli mu ango nawe eddiba nina like nawe diba nti nga muna Kampala soko oyogere diba lyo mpola nga muna Kampala ode omusazi w'omusolo ku buli diba kale owe views nga muna Kampala ndowooza no campaign yalwawo because nze njagala nnyo value for money olaba omwana wa saluuni oyo capital ayinza okuba nga yakakaddaaka naye emisoso gimubeza mu Kampala nga gyabukadde nga 3 kati bw'atafuna value ya bukadde 3 oba omubbi so nze nzikiziganya na buli muna Uganda oba na byabufuzi oba muntu wabwe because wabadde ngawo ensonga ezimu nabagamba ezo za Besigye oyo Besigye n'inza bibye bebi wayini batutamiza batumazeeko emirimu mu Kampala bafuneko ebyala bebakola nga babipoliticizinga wana Besigye avaayo natambula ku by'emiwendo nga banabigana miwendo gy'ebintu not even bothered ate twali era tetuli bothered oyo Besigye naye atabangula emirembe mu Kampala bolaba omukyere tugugula 5 naye nga tuli comfortable tena muntu naye nga baafu ya layisi okusinga omuti gwa sabbooni
nanga talina afaayo ng'olugoye lwalayisa okusinga sabbuuni talina afaayo ng'esepiki yalayise okusinga emmere n'agifumba talina afaayo oba okitegeera so nti ebyo byonna nebiyita nebigenda so nga muna Kampala nga muna Uganda nangi oba kwekalakasanga kwa mirembe ngenda kwegattako era newani wendi wano eddoboozi lyo lyenfulumya nange ne mukwekalakasa advocacy bannange government KCCA kuno sigenda kuspearinga whether Lukwago nkimanyi tebiri mandate yo yavuddeyo n'abyejjamu okusinziira ku KCCA Act eri amended bamuggyako obuyinza obwo era awo ye baizawe omanyi gavumenti eno yakola etteeka ng'emanyi erumya Lukwago because bakimanyi nti basobola omuwangula nga bakimanyi nti erumya Lukwago kati era nze ntokola abatamanyi ensonga zitambula Lukwago koze ki mu Kampala Lukwago akoze ogugwe Lukwago sawa zino bwali bano nga semateeka bwamuwa ettaka bwe limuwa Lukwago alikawe weevu ensonga kyona kimu ibiri iddi kimu ibiri technical kimu ibiri because ogugwe gwakulabisa kulondoola kukuba bujjambo ku mikolo mbalamisiza bannanga mwebale kwaniriza abagenyi baze kukyalira Kampala ebyo ba diplomats munnange mukalibu wano gye mirimu gye agikoze bulungi talima Enguudo ogugwa agamba nti oludo lwe twagala lukolebwe katekiniko ne batuula abakugu nagamba okay tagisoboka dewe buti jakola bwetu ti grade bweti mala majakola grade bweti yenga azinze alinda lwakolebwa tinedda nakumona abalabisa ye ogugwa agamba nti ngabona gamba mama mu lujjano gamba mama njale nnoma sirika kati ye mama yamanyi oba afumbye eki kati sawa yokulya etuuke nga tewali mmere tandika okukaaba kati ye Lukwago kati ye ogwa kaabo kaabi wowola kudda wano kuwoggana simanyi kwaniriza abagenyi kumwita ku mikolo ye gwa agukoze eki agukoze so nze ngamba mwenna oba Lukwago okoze oba tokoze nze ngamba KCCA nga obukulembeze whether ba technocrats whether byabufuzi tubanja value for our money then nga muna mawulire okusooka byonna nze ndowooza Lukwago okudda mu media nakubasa mu kiti nga nyinimu alagiriza kyabadde kikyetaagisa because nti Lukwago akimanyi nti afuna nnyo obulu ku sympathy nti atanza okusiga ekifaananyi because nze unlike obukulembeze n'ebisanja ebiyise baba tekulagana na bukulembeze technical same around mbalaba at least bakwatagana mu bintu ebimu okay si byonna but at least olaba nti waliwo enkolagana n'enkwatagana fa abantu abamu gye batusuka enkola ki okwagala nti oli okuba obwembera ku opposition tekitegeeza nti gavumenti buli kyanaaleetanga ojja kuba kibi okitegere nti at least ku mundi guno probably yakaba minister tumwebaze yamulemesa minister Betty Kamya yamulemesa idi Jennifer Musisi bali berwana naye ku luno omuntu amulemesa ali ogu minister kwa ye minister ye taina like reasoning capacity ye like I know bit statements zako like why do anti kuba si atanga kukabanda chofotogabia nti si atanga no papula no musimanyi saizi wandikire lolimi anamuganja kunja ko like minister omulamba nzomanyi munansonyiwa nyizo ko kigambo ekitatukanye na mutino gwa shene kyesigalize na yenti eriyo mukulembeze statement gyokola nga nakatono akanugusa kembadde nkuwa nga kujjako nti olwaleero minister omulamba munsi ezakulakulana oba ku level ya president nti munsi ezimu bamanyi n'okuba waamu obukulembeze ne bakuwa sometimes okiikira president ngagamba nti president asobodde naye president akuwadde obubaka bwe obudelivering kitegeeza nti oli kusalya president mu kaseera ako buli kyogeraawo president aba ayogedde
naye bwetuuka ku serigamba nti nze sale musale nkujjako obuwagizi bwange bwonna ng'oli minisita then oba tokyali minisita oba tolina muntu wa bulijjo because eri abantu ababulijjo abategeera nti bwemugamba sana wawansi eri abawansi abategeera n'okusinga because omuntu wawansi wa value nnyo wa mugaso nnyo so nti point gyembadde ndeta nti this time around nti ate obukulembeze bwa KCCA obadde at least nga bukwatagana mu nsonga ezimu walabye wano abeera Enguudo abalongosa kibuga bekalakasiza political wing ne technical batudde ennaku zino olaba technical atula mu nkiiko ekitaliwo emabega wali nti ate si waliwo entambula so lukwaba okujja mu media olwokuba fayagala tusiga ekifaananyi nti okay tumanye talina amaanyi okusasa mateeka but emegako wali byaleta ripooti zibulankanyiziddwa amazima twakiziganya naye ne parliament nekola ki nepinga ripooti eyo era kati nakati ekyali under investigations nti yali move nnungi naye ujja onogamba bannange mwebale nnyo nasanyuse nnyo nga mutwanise like kiringa okukeera kumakya nogamba omwana olwoka tulina obutakenya ne taata ne maama mu nnyumba naye banajja nakwata obuzira nabukunkumala nengamba naye bawebale nnyo okutuswaza nti kyabadde tekitagisa nti okay yabadde asobola okubaako ne statement yagisaamu so si kusanyuka nnyo because they expose him because ne mwenyini bwava nagende mu America America tebalina budde busoma semateeka oba teeka kumulaga talina buyinza bajja kwaniza Lord Mayor akulembera ekibuga ekijjudde ebinnya naye nga ye akyamukako bakikoze eki bakyanise singa abalambuzi batya okujja mu kibuga Kampala because Lord Mayor yagambye nti bannange mwebale nnyo okuexposinga because is a person of influence omulambuzi abadde abunga tiketi enkyagamba olaba Lord Mayor w'ekibuga Kampala akkiriza nti olukati nze nkola yoki because singa abadde katugeze nga muntu wa bulijjo nga si mukulembeze no osanga yayagadde be exposing bano bakole naye olaba I agree with him nti kituufu nange nzikizagana naye engeri gyekikozeemu okujaguza okwembuutu like nolagera nti zigulu I'm opposing everything kyengeza okugamba nti ensonga yabadde entuufu naye message ye kunze yafudde bwe yajaganyiza olowooza ano mwami Muhoozi bannayuganda bameka abategeera nti oba bakimanyi nti Lord Mayor Elias Lukwago talina buyinza because bino ebinnya byonna byolaba mu Kampala basooka kutunulya Lord Mayor kati bannayuganda bameka abamanyi nti talina buyinza that means ye yalibadde ateeka wali ebyokuba nti okay takyalina buyinza ne bakolera okuweereza bannakampala nze singa Lukwago akera ku makya olwaleero Lord Mayor council n'agamba nti oluguudo lwa Busaabala lwakolebwa okay Busaabala oba wayinura kale netukola luno olw'ekiruddu olwa KCCA n'agamba nti mu kisaana kyange twatula technical wing Enguudo tukoze kilometers bweziti ku mutindo bweguti okusaba twagala because nabo balina aspirations nga political wing nibagamba twalondoola okay at least ebitundu kyana ku 10 twagala bikolebwa abiga kyaganye Lord Mayor bakoma ekisanja kirala siba na nsonga emubuuza naye lwali abantu bamubuuza okoze ekyo bukyobera Lord Mayor talina answer ya bwe bisinga ava mu mbeera bwe mubuuza awoza luloovulo abantu bali luloovulo bino se byamateeka njingiza kugamba nti okay ngamunyize no tutubere bamazima Lord Mayor tukwagala nze nkwagala nyinza okuba nga nina obunafu bwange nze naawe obutakkanya bwange naye bwekira ku side y'abantu ogeza okukola waki walwanirira they agree with you okuba olwokuba olimana mateeka amanyayo gali mu mateeka nzikiziganya naawe naye olina wootuuka nga politics aside tukolere bantu tokubasa mukiti nga nyini mwalagiriza olwokuba exposing you. But that is the problem with most opposition leaders. And that's the challenge. Yebwabanga opposing a government. Buli kimwe yalowooza nti kiringa olwaleero yabayagala yabakidravinga MP opposition ajja ngambe nti Museveni atufuze bubi
naye tumugamba nti tukalakasa ku miwendo gy'ebintu ajja because akimanyi najja mulabamu muti nawe kalakasiza munnange afuna omusala gwaffe munnange nawe tuvuddemu so nabano batebali ndi bagala batufunemu sympathy bagikozese baddeeri batufunemu so nze ndowooza ekyamu nze mwenze kusaidia y'abasuubuzi mu kibuga Kampala nze abantu be bantu abakyasinze okuba bannanfuusi abasembayo batya w'osinga okubeetaagira tobalaba naye kasitabawo omusolo si wakana nzikuza nabo naye w'osinga okubeetaagira nti okay wano Besigye yagezaako okubalaga nga tebinatuukawo n'abagamba ekinyigiriza mulabanga ekinyigiriza nze Besigye munabyabufuzi nemugatuuka ekiseera nga kibanyiga naye nga teri asobola balwanirira ffe nedda tulemesa okukola tuli mirembe gyaffe tukola oyingira mu kibuga okyankanya emirimu nabagamba nkyankalanya the day I will withdraw from okukyankalanya is the day we realize nti kinali nkyankalanya naye kyankalanya twali tulwana wamu okutereeza nga bagamba bannange tukeko bannange tusalewo nti wiiki emu tuggala amaduuka tukola mmere ya leero gw'oli mugagga ofuna badonors bakuwa ssente nagamba okay bwe kiba nga donation yebaluma let me withdraw kati bagenda kulaba nti ate Besigye obuze tutwaniridde tovuddeeyo bw'ava nagamba bannange abasuubuzi tukwate wamu because singa ebintu birinnya n'omusuubuzi yabadde asuubula ebintu yakadde ajja asuubula bya mitwalo 3 nawe tofunyeemu tuteketekera abatembeyi bano abasuubuzi abo bolaba baagwa abatembeyi mu kibuga Kampala olwokuba balina amaduuka nfikyo kugamba nti bannange abatembeyi bano tubateekereteekere either batandika okukola kuva ku ssaawa 12 ez'akawungeezi mpaka 6 because ebintu byali batembeyi bali bajja mu dduuka omanyisa obusiri bwa njoka butanyinizo nedda ffe tetwaga abatembeyi mu kibuga abatembeyi bafuluma ate abasundana okukaaba nedda ffe tetukyakola abatembeyi kusiri tebaliiko abali bagula kane weebuuza mwali mwagala ki nti abatembeyi abasuubuzi bano balaba be bantu abaagala akaabwe kayitewo naye nga tebatunuddeko abalala be bano kange kakira kaife naye ku luno tuli ku kaffe tebagenda kuyekalakasaayo tuli wano bagenda kuyita abakulembeze abasuubuzi enkya balangirire nti kesi etusuubiza egenda kukola amakubo ebadde emyezi 6 tuli wano kuba kimanyi nti singa bagalawo amaduuka wiiki ne amazima ne gavumenti efukamira kati gavumenti ejja kulinda ekyo kuba yayitesitinzeeko bagenda kuyita abakulembeze nedda olaba kati bino budget egenda fuluma kati mutulinde tuli mugwa kwa gwakutaano tuli mugwa 6 ngomusa budget efulume so kati gye emyezi 6 bagambe kati tulinde budget ejja eyo ng'obudde bugenda so bano nze sibeesibaako nnyo omuntu gwe neesibaako ye muntu munnayuganda wa bulijjo nze mbagamba musimbe ebitooke mu makubo ago tunabisimba sawa mmeka abasajja ba poliisi enaku zino nga bakambwe bweba advocacy bwekalakasa mu mirembe olwedde ekinnya tebayitamu mmotoka okitegere emmotoka ziyita eri bweziti tojja kuŋŋamba nti mbadde nsiba traffic tekemu ensigo za kasooli awo yes tojja kuŋŋamba nti mbulonga traffic because already era teziyitamu so tusimemu ebitooke oleeta n'ettaka n'oteekawo tuleete amaato tubajje amaato tugatuuzeemu tulete ebyennyanja tuteekemu tewakyali activity na yonna tekekyali makubo otherwise banaina gavumenti banayabufuzi batukozesa okufuna ebya era nsaaside mumejja bikobera genda mu politics byayo 6 tukulize tugenda kuba emisumali maamu kuba kyemanya ogenda kuyitamu bangano ogenda mu politics wawonye kuba nza nakusookeddeko kubuzi watugamba nga kino notugamba kino so nze ndowooza nti bannayuganda eno byaffe ffenna tuleke tutunulira bannabyabufuzi tutunulira bulukwago yayogedde era nze nebaza spire webala omulimu ye advocacy twagala tulawakaawo nabo bonna ababuukidde campaign ne mukola ekyetaagisa olaba Entebbe airport ne civil aviation yona yakyukamuko mu mpeereza because such campaigns nti okay social media teri muntu ayagaba mugambe ku kibiiche kubana badenda ba maloboza gamba you are scaring away terrorists bichi okay teri yali agadde kubagoba naye namwe mutu kaka oba mutu waliriza okola ebyo
nti omuntu kati mu Uganda yagala akole ki gwokuwulira. No, that's scaring away of tourists. Nebo banajja. Benyini message be balino gitwala eri bagibunyise. Kati banajja n'okati Enguudo mbi. Bannange eri tewayitika. Tubera mu binya tubera mu binya. Eriyo tourist. Katwekole mu omulimu ate bannajja. Eriyo tourist eyali e Kabale munoka neganirayo. Nakwata ka video. Nga basendese munoka eganyi bagize eki. Akati abatuze namugamba linda akasana lwekali aka. Kali akaddi. Yali wone yali ayogera mu festive season wali waka video akatambula oba yali ava mu kyalo kibana obanga alina mu kyala nga emmotoka eddugala tourist yaza akoze plan ye bwenva mu park eno ngende wano bwenva wano nzira wano mugamba nakuzali wembale mugamba atuleyo omusana gwake alioka aveyo kati oyo omusali luyinja yinja kumuyira we motoka etambula mbeja nawe abatuze watuke ogamba nti linde enkubere nye ate batuze bewa abandugavu baagala okuyamba omuzungu naye olaba tebacha ina plan bachika duka ne break down tsoka kujja kukima ye yitewa wakitegere nti botuke kusa eriyo kati yo kyogamba nti bwana agenda anakomawo report janaba wako enaba nonje okay tusirisa roads are slippery agenda kugamba roads are slippery okujjako nga twice aze kulambula ku makubo machafu mabiru gabera ngaba bwe gabera mpozi ate bwe batono so nze ndowooza nti bambi tuleke kululira tuleke kufuuka kiso kya mbuzi mbukirekerera kululira omubaazi ne tuleka eyafazeeko omutwe tuli babaazi tutunulira singa mwalimu bikoze twayo na nsonga yonna oba kitulina kupostinga naye nga mucho bakole ku makubo amazima gakole nene quality yago material bagakole okay ekya quality kyanjawulo okay anti kati wabanga quality anti wabanga quality fu olugudo lugenda ku olwalibadde lw'emyaka 10 lugenda kola emyaka ofero buli Uganda bano omanyi n'obubbi nti olugudo lwanga katugeze lwakawombe kamu akawombe akamu kagina otuka ku contract ngasigaza obukadde 5 bloka ngaba aba block nzawo bona baje mweza minister owa department eyo niyo twasyangudo kali line ministry oweche kintu naye afunyeko PS afunyeko simanyi like ogenda otuka wano nga amazima senzolina tesobola kola mutindo gwe bakusaba netonya contract ati yakoze omulimu gwa gadi bengalye naye nga amazima senze yafunye nga niwo bera kati kinganzo okungama nti okay Digitalk empadde contract mba supplying uniforms nemba quoting nemba gama nze uniform gitungira emitwalo katugeze 10 naye ku mitwalo je 10 kati yanetedde deal nangamba zo mpaka omutwalo kati ne manager gwenyo kisa mnagamba naye mpaka omutwalo nenga zina kuotinzenga amazima kweze sente funaka 10 5 ngamagoba kati already ni mtwalo 8 onansubira okukola quality yo material gwe oyagala ku mtwalo 8 kati wacha atenenya ono omutunzi ngasema manya lwachi yakoze olugoye lwa material ngati na sabeno nti bwe buzibu tulina nti Enguudo njakuwa bypass northern yali kuba double lane ne bazi lane yemu ne bagiria kati wadi bank egenda okujja ekola assessment naga masoko linde twalirizinga sente za double lane tulaba single lane tujja bongera sente government yagana okudamu ate negwa mu mabanja egaziye so kufuna sente za World Bank woshtegera ndifa abefiriza so sometimes nafe bambi Enguudo tunanya ba contractors government abakulembeze be batayina mutima tetulina abakulembeze batukulembeze bana Uganda because webanga mukose ni na Uganda nganjagala ekintu okola ekintu na Uganda n'abazukulu bagambe nti edwali omulago lyazimbiwa bote nti at least ebibi kabigane bisigale bino kabigane nga mutagamba yes edwaliro yamulabe gwa 7 eri edwaliro naye amalwaliro bagazimba leero enkya mu mulimu cracks kitofu kani webuza atanza kisinga n'okunyiza ebiseera ebisinga balina bino bye bakola ne bateekamu ebitakataka oba sicho ne bakola ka repair ne kazimbabwe kati obanga alinya obanga kuba hampo eyo nayo dirundala kazimbabwe kati mugala okaitako ngolinga ali ku hampo ngaba manyi bulungi banateekawo hamps ne musoka mutwalawo flat
kati ate waita webanga toronyo ne bakomawo bagenda tekamu hamps ninebuuza temwategeera nti ate enguudo zowa wano mu Uganda oluguudo tebalukola mulundi gumu ne luggwa balukola ne waite omwaka ne baluddamu ne balusima tebakola pulaani ya nguudo zino omuntu ali mu construction tamaliriza mulimu nga tannafuna mulala kati bwaba bakola ekkubo lya Makindye lukuli balina okubeera kweri ekkubo paka nga babadde contract ekola ekkubo eddala bwanga tebannalikola balina okubanga balekawo awantu awo alekawo omwala obujjo bafula bize alekawo ebitagwa akola ekitala nekifa olwaleero enkyakomewo paka nga afunye omulimu omulala nga tuli babi nnyo ekirala ekinnuma amakubo gano already mafu galimu ebinnya nende ku makubo agamu tekuli mataala nnyo okuba ekinnya nga tewali ttaala liyinza kuyamba abamu n'emmotoka teritezaka gweno ogamba ttaala nina mutafiki nasanga ng'akutte omuvuzi w'emmotoka amugamba ovuze ku leeni nkyamu n'amugamba traffic officer I'm ready to be charged njagala otule emmotoka twetolwe tukomewo tugende kuba gyetandikira ondaga akapande signpost endaga nti eno lane sinagikwata because nze nvuga nanyisoma vuga emotoka bangamba nsomanga obupande keep left keep right what do you expect of me ngekubo liri plain si amotoka ejja si amotoka egenda fe wano mu Uganda tukusuubira nti kikuli mu bwongo you keep left anti kati keep left nekyeza ogamba nti zibagamba nti eno lane etwala bano tolina kugitwala nti ereeta gwe tolina kukola ki tolina kugenda zibayita single lane yes kati nze ntuuse tewali kapande tebuli mmotoka agamba kuba ababoda be basinga ogamanya bagamba awo tolina kugenda wezo zifulumya kati nze si wa boda lwakwate bo be basinga ogamanya nabadde n'abatwiti ya muto wange kana mugume ngagamba nti Uganda we don't keep left we only keep what is left and indeed is true when Uganda tetukwata musimanyi keep left just go linda bino gamba kale wakasigaddewo kenso okuyitamu oba pavement nga yesigaddewo ng'ebinya biridde wasoona akasigaddewo ko oboyita so I agree with him nti naffe Uganda twetwefe because webuuza omuntu omunakenya mu Tanzania aze mu Kampala lwaleero ng'avuga mmotoka naye nga bangambye nti Uganda they keep left ekyo nkimanyi obupande bw'ekukubo tebukyuka kati nze nvuga emmotoka nsanze twali kapande kati ng'onkwata musango era omutafiki yagamba amazima onsinze genda because omutafiki naye omusaasira yakimanyi kikwata nti eno single lane etwala butwazi tereeta kati ate bamusajja wattu ya aleese naye mukutte tesayinye kamagana tolina kuyitawo gwavweero tolina kuyita wano kati kikyomusuubiramu ate nga kikulu nnyo obupande so nti ffe wane Uganda okay n'abatafiki n'abadriver abamu ntamanyi ntakusoma obupande anyway Uganda tulina abantu babiri abagwa b'ebidduka tulina eyayiga okutereeza mukubo n'omuvuzi naye nga abagwa b'ebidduka nga ne driving ne side mirrors kati ne yayigira mu motoka ya kitaawo oba ya muganda we tebamuyigiriza mu side aba yayiga kutereeza yayiga motoka yayiga kutereeza motoka ku kkubo bw'otambula bw'oti oba toyi mu lane yoli oba tuli mu lane yoni oba tokuwonya ono kasotereza bwo nga ne side mirror taisambulyamu ne driving mirror talina budde butunulamu eriyo omuntu akuvuga okuva wano ne mutu ke Masaka tatunodda mu driving mirror nga tajiruniramu wadde buli omu avuga bi yaba yayiga kutereeza mmotoka nti byebiri Uganda wano sikukonye sitomedde ali mu maaso ntuse bulungi tugende n'amanya n'omubuuza nti wala okimanyi nga nze nkugobera nti wa singa sikulabye wali mulabye otya nga sikulabye owera tutulamu onomanya otya nti eriyo omuntu akugobera ne bwabeera mutujjo n'omumanyi otya because yavuga lumu kugenda maaso bamugamba kugenda maaso tunola wano ne wano at least after every 30 seconds kwesa ko side mirrors because tomanya driving mirror tomanya anything can happen ndizo kuba otambula bwoti muno ngakula amatala ngagamba either omaka ye amageriko eriko obuzibu oba butu yego nenga gomulabanga mubbe babo bango nenga gamba nakulemerako ngamba ono naye aberedde kino obutaala ne muno omaaso ono oyo bagana agamba oli akugambe
no ow'amaaso nakukubira amataala n'oli nakukubira amataala nogamba bano bambadde kibaga kunyaga baga kuntayiza ate nekigwawunyisa abamu avuga alina earphone kati gwe niwokuba ebintu nti amazima naffe abanayuganda tuli so reckless tetufaanayo kana gweramu eyo so nze ndowooza ensonga y'enguudo tukwatako ffenna naawe atambuza ebigere olaba nze nasimanyi nti traffic yakwata bwebigere nze ngamanyi twabanga tusoma nga batusomesa discipline w'oku nguudo nti tambula ng'olaba emmotoka mu Uganda webigere keeps right wekiduka ya keeping a left menga sure nti flow ogiraba yesakiraba nze banyakulako akasimu nga ndi kuba because nali nkubye omugongo gyenva ntoli bwe yajja naye mbokubanga nali mufeese nga ajja bwange actually kibeera bwekito olusinga ekkubo lyovaamu ng'ojja ku main road lyenyini liri ku sayidi eyo gwe tovaayo kusala muntu ine ebizibu kusala ekkubo kati osooka nogamba naye kati already mbera sayidi eno kati ate kisaaza nzire okuli ate ndokubamuviirako ate mbalengosengeza kanamire kuno so nti sometimes ebintu ebimu tubitwabanga ebyangu ebya bulijjo naye is a collective responsibility. Omukulu Nomani agambye there are so many causes of those potholes. One is the quality of the roads. Secondly, if you keenly monitor a road next to the construction site, a road close to that construction site, you will see how messy the roads are. Those loaded heavy trucks spoil roads, dump mud or other materials in the roads. Olaba bali balese etteeka nga bagamba nti emmotoka ene zonna ezikolera amakubo gaazo ng'amawanga agamu oyinza okumalako ebbanga lya mwaka mulamba tebateko kibuga kinene noza nti balina emmotoka binene nga specifically traffic yayo nga n'omutindo gw'oluguudo olwo baalukola nga lwa mmotoka nnene naye wane waffe tukola quality ya nuwa naye nga kuliko magulu 10 yensaki olaba osanga ekkubo nga mulimu ekkubo nga limu ekinnya moto weziyita bweziti nga balinga abakusana ttaka nga mulimu ekinnya bwekiti ngene kikagulu munene kagulumu naye nga motoka weziyita nga mumakati muno wana wasitufu naye nga nene wasitufu kati weziyita nga wase tukitegeeza nti quality yaawo amakuba emotoka eziyitamu teziteekeddwa kukola ki kuyitako ekyokulala nti ensi ezaakulaakulana warehouses ne stores ziri mabbali ga kibuga nti weba nedduuka mu Kampala mu kikuubo bwe mbanvu ebintu byange bivudde e Mombasa oba ebiva e China Mombasa bwe bituukira e Nammanve mu Musolo bwe bivaayo bitaku bypass paka kyengera mu warehouse nga bitikula kati bwe mba njagala kuleeta mu dduuka then emmotoka entono nezibireeta fane waffe Uganda warehouse oba store eri ku dduuka bwenva e China paka mu kikubo ebitolo birabanga bitikula mu kikubo so mukaaga gwa misana batikula ebitolo bitikula nebanga so nze ndowooza nti tukyetaaga an overhaul of the whole system buli mu sector otherwise tukyamesinga tukyatomera tukyakaba tukyanajana ebyo actually betaaga badde barevising ensonga eno ey'enguudo okumanya emmotoka zino ziyita bano baali badde bakozesa luguudo ki nabano baali badde bakozesa luguudo ki because wetunia quality y'enguudo zetulina wano mu Uganda tulina ndowooza babagamba mukola gundi emu mukola ekika kimu mutunulira kintu enguudo zaffe highway ne zino feeder roads botekako ne business roads oba obukubo obuyinza obulinga ekibuga mulabona kwayita yeemu kuba ensi ezaakulaakulana feeder road eba ne kwayita yaayo ne sente omuwene kwe balikolera lwanjawuloko ne highway because bakimanyi highway etambuza buli kika kya kidduka then kati nebaayo amakubo agayingiza nga si feeder naye nga katugeze nga bulaba kiruddu nti si feeder road naye lufeedinga kibuga nekwete yaalwo yabayanjalulu nti zigenda zirinya n'omuwendo nga gulinnya ebigoma saizi y'ekigoma era egenda ekyuka fuana ewaffe kikwate nekajulirawo nekatwala nga tetusa kuyitawo kutonya kiba kiraki newebuuza
ate waliwo nalabye bakoze bridge ne bagigulumiza bwe bati ngate moto ateswayitako nga wabuzo bamugambye kola cheti bamugambye kola lutindo bamugambye kola cheti bamugambye kola lusozi n'emyala by the way botunaona emyala mu kibuga Kampala emyala mifunda ngate amazzi mangi kati enkuba bwetonya ne ganonya omanya amazzi go genonyeze kubo temukazibira amazzi n'enkuba amazzi n'empewo tobizibira byenonyeze ku kakati enkuba bwetonyanga nyingi emyala ne gijjula ng'amazzi gagenda mu nguudo ogenda okulaba oluguudo kale ng'amazzi olabedera ng'amazzi gakolawo ekkubo lyago mu luguudo imagine mu luguudo wakati naye nga go gakolawo ekkubo lyago so n'ekyo bwe baba nga bakola enguudo so nze ndowooza nti abakulembeze baffe mwebale nnyo tubaagala nnyo naye mufuneko tukimanyi muli Bannakenya naye kale mwefuule Bannakenya befuula Bannayuganda kitegeera batandika okukola ekintu kino nti oke nze najja ni Munnakenya naye nsaide muno omwana kati afuse Munnayuganda nze bwe naafa bayinza okunzika Kenya kale naye ate omwana wange ebyobugaga byenina ebisinga bikoledde wano kabyagale abayemerizeemu abamu bamufunye omukisa ensi bwetaba nkolwa leero gwe tewetagisa na visa passport gyolina yokka ekolanga visa buli weyagala niwolutabo nogamba kangende kweyapo tulina ensi ezitetagisa visa okitegire nti ye niwagamba bugambi ate wabusi nagamba nyonyi kyeri awo nti ye mulimu ekifo tuula ogende okitegire byebali awo naye kati nebayo ffe munnange nga ne passport tulina ne visa tumanyi gye bazigabira tetuna drive permit nga waliwo omuntu ali mu kyalo yatalabangako gano makubo ge Kampala ye alabaga mara mugamanyi n'okumugamba nti nali e South Sudan nendeeta minisita omu okuva South Sudan nga tujja Kampala by then Sudan kyalina kolasi 29 28 nga balina Maram roads naye twavuga okuva Atiaka tugenda tukekala omusajja n'agamba driver parking mugongo gunno asi mugongo gunnuma alabe ku kolasi this black snake which doesn't end netuyimirira n'avaamu n'akona kolasi bwati naye nga tafulumanga ku South Sudan nga nogende tolaba nti by then bali bakafa ku Khartoum nga no Sudan katatukangayo naye nga minister waliwo kati neyo muneganda oyo ngataba kana kola nsinga bwera buulizi waliwo abuuziza your take on opposed constitutional amendment ne Besigye's no interest mu positions as a politics so kwa byonna no batomedde akutomera kuti samateeka nze nzikiza mu nkola ya samateeka naye eriye bitukola out of excitement mulayo ogenda kulaba kwatu ngamba okay bajikoza advantage weri nti etandika kisanja kino kyabagenda tandika nti okay abantu nga Segona enzo gamba okay na kisanja kina kimu mpumule bambi veeko naye tujja kungamba na yafuzi be Uganda nti awangu de bili ayo mukaga adama wangule bili ya 2 nga ine subiri okuwangula bili ya 3 mukaga omugambe kati awo tiketi yaffe bwokomaawo abaganda bemmanyi ekimu ekyokubiri bagambye nti bwoba ozo wangula tukitegeeza nti indirectly waliwo dictator gwe bazimba nti bwe nemanyi sijja kuwangula Museveni wadde Muhoozi because mukalulu nsobola okumuwangula bakaba kali free and fair nsobola bagambye bwobanga wesimbyewo ng'owangula etteeka likola naye bwobanga obadde tofuna position oli wadde mbokozima kizogamba nti bazimbye dictatorship gyetulaba nti olwaleero asitugamba mutima mubi njagala Bobi Wine afuna obukulembeze naye nanti bw'anabeera principal for 2 years nga nanti avaako ate atya nanti etteeka likwata ku nup leadership nalyo limukwatako position gye bagamba like obukulembeze for example oli MP bakwadde MP kansala SG ow'ekibiina naye bisanja ebya bibiri okay fine ekyo kitegeeza SG ne principal balina ebisanja bibiri mu maaso kati akalipo kali wano singa bangambye nti ebifo ebinene nga SG ne president bwona amalanka ebisanja gye bibiri toddamu kwashominga kifo kirala kyonna beera senior leader
advisor nali badde nzikira nabo bali badde banjawulo kubahala naye bw'oŋŋamba nti nsobola okuvuga ku bwa SG nefuuka president nenva ku president nenfuuka SG okitegeera asipokespa temulina omaanyi ntulina ife ebiri bano baleke tebalina budget si bakiringa budget naye tulina bino ife ebibiri nti omanyi bazanya ku bwongo nti batulwanirira naye tuli wano naye nga beerwanirira tuli wano teri ali mu opposition olwaleero ng'alina ekifo ekimunyingiza kasente ayagala Museveni aveeko nkiddamu teri ali mu opposition olwaleero nga position gy'alimu emuyingiza kasente either from funding of amadonors ba diaspora members bateekawo campaigns abantu baweeza sente nti ndi MP ng'afuna akasaala ayagala Museveni agende omuntu ayagala Museveni agende yo yatalina kifo naye alina ekifo nze njagala ombuulire lunaku ki abaka parliament kuba batugamba kabagende mu parliament bongere okulwana njagala bambulire ba MP bameka abavayo ku street ne beekalakaasa olw'eko beeyi y'ebintu ng'oggyeko abantu nga Ani Adek n'abakyala babanyanjula bagenda kwekalakasa LDC abakyala FDC abo ate sibo balagakokko tuli bakulembeze naye kwene ensonga tuli kubalina Uganda era bannaba mu opposition baba castigatinga nnyo nabadde ndaba wano nga Nuupu bayombola okuba Kagabo yagenze mu MK movement nze nga nze ayagala enkyukakyuka kyankosezza sali kyagadde naye bw'otunulira embeera gye batuyingamu Kagabo ngazizaayo ssente obukaddaana niwe nali badde nze okumboola okwo okuŋŋoola okunjerega okunvuma eyo bitoling gyeyitamu niwe nali badde nze nali badde feeling at home kiba kitegeeza siri wakamu nti welcome nti awo wenyini kitegeeza bwe ani Kazibwe Bashiri bw'anaavaayo n'asala naye ogenda kumwagamba ekibiina kyamuzira Kazibwe Bashiri from day one ekibiina kyali kyamuzira ye yezira nze Kazibwe Bashiri anyways kugendako naye bazagamba ndi person naye Kazibwe Bashiri yateekawo mbeera eraga nti ndi ku lw'abantu okitegere ye yalagirawo nti ndi ku lwange nze kasamu mfunye ekifo kyemanyire mutima muli agamba sigenda kudda okitegera kankuŋŋaanya akange sijja kudda anyway abanga yagala employment simunako buzibu because bintu abanyagendo ebibye eri aze okulembera abantu ne bayo linga aze amazima atusembeera lwakuba ekyenjawulo nti yagamba nga Katelo bwama yagamba mumpendiye nange ndiyeeko ne bamuwanga bakimanya agenza kola ki kulya nga tumaliriza omukulu Dr. Kizza Besigye yavuddeyo n'akola statement okusobola kwa byonna yamenye bantu bangi emitima abadde bamukirizaamu abadde bagamba Besigye komawo naye nze omuntu omu eyayisibwa obubi nga Besigye takomyewo ku baloti naye later on bwe nalaba ebivumu okutyoboolwa okuyisibwamu olugaayu okuŋoolebwa okusensebulwa byeyayitamu nga abanuupu bazze nasanyuka nnyo Besigye otajja ku baloti Nuupu saawe no singa beekwasa Besigye Nuupu bagambanga Besigye obaddewo nnyo gy'obeera alina ekifo kya holdinga naye nga tebagamba MP abadde ebisanja 5 banamboze basisiogwalneweesimbyewo emirundi yena nogamba democracy takola Freedoms akola ki akola nti Besigye ne Museveni bebamu kisege buuza ku statement naye nga tolina maaso kuba Besigye lwakuba nti musawo naye amaaso ge bw'oba owoyogere one-on-one gakosebwa okitegeera because tiyagaasa oyo bw'oba oyogere naye one-on-one like ebintu by'omubiri ayina like ku mubiri gwe respiratory ebintu ebimu lwakuba nti yengera okuba musawo ayina engeri gyakola ki gyayandolinga nti embeera gyayiseemu teri Munnayuganda agenda kuyita mu mbeera Besigye yayitamu taliyo oba omwagala oba tomwagala naye netutamuwa kitiibwa netumusensebula netumujungulula netumuvuma netwoga buli kasasiro yenna nsaazo bakalyalayizenga nti Besigye yali ki yali mutuufu kati nze okuvayo kwa Besigye ogamba nti okay yagambye nti agenda kukoza myaka 7 takyalina maanyi naye nagamba n'abavubuka mukola ki lwaki mwagala nze omukadde nkole emyamu abavubuka nze ndowooza nti ye nga ku bulamu bwe
jukira yakoze system amanyi tubere so key ne statements yatugambye nti yafuluma wano nga teyewulya bulungi nga kiteeberezebwa nga waliwo emboozi y'obutwa yakikonyeeko lwakuba nti yenga mukulembeze agamba nti yali awogedde waki butwa naye bwagamba nti waliwo amaloboozi g'obutwa nenjagala ngende nfune kyo kitegeeza nti yaweebwa obutwa okitegeera nze mulabe eyange akola analysis eyange sigambye nti yatugambye nti yaweebwa butwa oba sigambye nti najja ku medical forms nti yaweebwa butwa naye bwenkola analysis mu bigambo yakoze ayinza okuba nga yaweebwa butwa nafuna advise y'abasawo namugamba omanyi era byagambye musimanyi ngenda kujja simanyi tubona kungama amaanyi abasawo babanga bamugamba nti wumulamuko nawumula ebbanga lyabadde tali active nti social media biki ayinza n'abasawo bamugambye nti nabino ebintu bikendeza obulamu bwo withdrawing ngeyali badde ayagala oba oliawo one time agambe nkola ki nkomewo naye olwokuba ndi musawo amanyi value ya advise y'abasawo n'agamba omanyi sigenda kudda so ku lwosaidi y'obulamu bwe ayinza okuba nga yalabye obulamu bwe nga bimuswesingira bwerere nga naffe bageza okugusibwa amaaso tuli mbuzi sibe tuli ku byaffe n'agamba ye nfaaki obulamu bwange bwe bugenda benfirira banga amaaso ne Museveni ffe bamu baga demokrasi akola baga nfaaki nasanyuse nti abakulembeze batasobola okuba mu kifuba batasobola okugendayo okumwebuuzaako tukola tutya kino kuba ne FDC yennyini eyiye mulimu entalo emukuba obakitegeera nti wali badde osuba nti FDC yali badde wa value Besigye ne contribution ye naye mulimu abakulembeze abamu nga bafuna kitegeeza nti bafuna sente okuva mu 7 mu kaluka nakawedde bakube mbu sina bujulizi naye namba lowooza abantu birawulirako munupu nga bagamba bafuna sente bakube NUP ate nga n'aba FDC mbu bafuna sente bakube NUP kati forces zikubagane ye mu 7 akole ki ayitewo ne bakuba defiance mu FDC ne kola ki njagala ombe no kushira wekede ku machana uli anti defiance jeri na jana nkombi nanti ono yagena ne defiance we Patrick Oboy Amuriat muyizi wa Besigye yagamba his leadership is leadership of action ngagamba nti muntu wa compliance simanyi wa compliance simanyi biki okitegira yina agamba nti Besigye yakoma watandikira era kyamwesa obululu si wakuba nti yalina manifesto enungi naye yaweewulu because yali backed up by Besigye kati bukiba ngo lwaliro taga ne Besigye wali tabeerawo Besigye wabeera tabeera SG tuwabeerawo party president tuwabeera abakulembeze aboolwadde ebikonge twakitegeeza nti waliwo lift nene wakati wa founding father n'ekibiina so nze ndowooza Besigye okuva n'agamba nti sijja kudda nze siminaako buzibu nkiwagera kyakoze kikoze emyaka 2 mu opposition teri muntu agera olaba bwenye akajja wano naye mutazi mubamu ebituli mu myaka 3 busatu so kati nze ndowooza nti yakola contribution emyaka 2 nga bwofundikira nze njiwa ekitiibwa era decision ye gyasazeewo omuntu mukulu senior mu bintu bino alina kyalengedde mwebale nnyo mwebayedda weewaawo ababadde ku programu yaffe y'olunaku lwaleero mwebale kulaba tujja kubeebaliza ddala okuteekamu kaddata kaffe buli lunaku n'obeera nga gwe ssaawa 2 maaso tulutiinde ku Digitalk weebale nnyo weebalire ddala nkoze n'omumbejja Lilian Luwedde omukyala Teddy Tenjo Nabukeera atudde ku kamera ate Jeremiah Mukiibi abadde mu control mwebale nnyo tusinkane olunaku lwaleero ssaawa 5 waliyo Professor George Wilson Kanyahamba tujja kubanga ate ebintu bya constitution manya amateeka munange baleme kukwatira mu nsobi ate ssaawa emu ey'olweggulo tugenda kubeera ne Afro Caribbean Link ebeerako manya ebifo eri obicontrasting n'ebifo ewammwe tunoonye solution nga tuzinoonyeza wamu until then mubeere n'ate n'olunaku olulungi.